ng'owulira nga bwe wabyogedde oli contented at least. Yee, ndi contented. Nnyo. Omutima gwakkakkanya. Kati nze sirina kyakuluzinga. Ate nze Katonda tosobola kukola kino ng'olina ensonyi. Toyina nsonyi. Nze siswala. Toswala. Gwe wontuukako ndaba ne stress. Normal. Toswala, toyina kyofiirwa. Siswala, sirina kyenfiirwa. Ye yalina ekyokufiirwa. Serebu internet yeekuyamba. Newebeera tekuyambye, atuula mu kisenge kye ne yeebuulirira. Kubanga brand efa. Internet kwe yeeragira nti muntu mulungi. Internet kwe yeeragira nti ayambala bulungi. Internet kwe yeeragira buli kimu nti wa mutima mulungi. Ate nga muvundu. Abalala kye batakola batali baserebu. Kati olinamu kubira wano we yeerungiya. Abaana bano bayina Bruno naawe oleeta. Enkya ekifaananyi kya taata mulowooza kiriwa. Kuba ye yaganya okikiipinga. Kati mwenga bamaama. Abali okuŋŋamba mbu kati taata w'omwana. Osimanyi omukozi otya mu mawulire. Kakati omanyi abantu batunira nnyo taata w'omwana. Ate maama w'omwana. Taata w'omwana yamukoze eki? Yakusaabudde wenna. Nkyaligamba atya abantu nti oyo maama we gwe. Ye aligamba atya abantu nti oyo ye maama we gwe nakola bwentyo. Banaye tubalansinge the boat. Temwekubira. Okitegeera kubanga naffe abakazi mutulowoozeeko ku nsonga ya mbu simanyi taata w'omwana biki mukwana ate maama w'omwana. Mukama akusaasire ozaale bulungi omwana wo. Ate ne jjajjoddemu omuwulize kuba omwana ajja kwetaaga ekika. Kasita mwana muwala. Muwala. Mwana wange muwala, omwana omulenzi. Nekyemba nnyo omwana omuwala aseera na nnyina. Omwana omuwala ayagala kitaawe nga kitaawe abadde mu bulamu bwe from day one n'akula nga okitegeera nga bazannyazannya. Yoyo omwana omuwala ayagala kitaawe naye tasobola mwagala nga tali mu bulamu bwe. Obusungu. It is what it is. Mwena ne Bruno muyina obusungu. Gwe bw'otuulamu bw'oti n'ofumiitiriza olowooza obusungu bwa Bruno buva ku ki? Kumuswaza. Ate obubwo. Obange buva eri ku kiri kye yakola. Gwe ky'oba omanya. Manyanga Bruno atugambye oyo Dorah mbusimanyanga nina ekibbo simanyanga wansi w'ekitanda mbunfuuwa n'emmindi. Nze kati emimwa gyange essaawa zino nze ntunda bizigo ffe tutunda pink lips. Naye oza lwaki tegiri pink? Ndi lubuto. Sirimu ebyo bintu byakwekolako. Era nga wonsanze. Okitegeera? Si byendiko sesiiga bizigo. Ndi mu live kweggamba. Mpaka ng'omaze ozzaala. Ate pink lips zange zijja kudda. Nga mmaze ozzaala nga ntandise oyisaako pink lips. Kubanga pink lips ezo zirala ziriŋŋanga kizigo. Nti wewe sitopinga okikozesa you darken. Okitegeera? Ne bakaniko gamba mbu nfuuwa n'emmindi. Ne ŋŋamba eyo geemu gye muzannya ate nga mumanya ekituufu. Naye ng'ekituufu bebbo abali mu witchcraft. Nze newe nkutwala oli wano kumpi n'ewange. Newe tukiira ali nekutwala mu kisenge kyange. Ekitanda kyange kikoma ku ttaka ku tile. Teri space ya kibbo. Okitegeera? Nekikubye n'ekifaananyi nekiteeka ku revised ku chest. Ne mbagamba ekitanda kyange kiikyo. Kati muŋŋambe ebibbo we biyita. Okitegeera? Kati nendaba nga bali ku damage control. Nange ne ŋŋamba kekazanyo tugende. Zaabika emipiira kubanga kati muli ku damage control. Nange ne ŋŋamba kankwabye. Kubanga nze lumu nali nva okunaaba nnyingirawo nti ekisenge nsanga Bruno alina kyasiigako. Okitegeera? Kyali kafoomu ka pawuda nga kali mu kaveera. Ne mulaba ne nzirayo emabega. Ne nzirayo mu kinaabiro. N'omwetegereza bulungi. Saamwetegereza namulaba bwe nti naye ye teyandaba. Kubanga yali atunudde eri naye nga musaizi wano mba nsobola okukola ki? Omulaba nti akuta akantu ddagala lirabika yeesaabako. Ate omukyala ali mu kinaabiro. Nensooka ne nzirayo emabega. Ne ŋŋamba mu mutima gwange kankuwa obudde bwo. Ne nzija nga amaliriza nga temanyi nti mmulabye. Kugamba mwena baŋŋamba lwaki omusajja namuwanga ssente mugunsalira. Mwalimu ebintu bingi. Ebimu baakuloga tewategeera. Exactly. Kuba omuntu waakolera ekyo golooza kite aba alubirira ki aba ayagala ki? Amuwongere ssente zo. Nakumwagala. Tamusinga. Kubanga yalina ekirala kye yatadde okusinga bye natadde kati zaabika emipiira. I'm ready.
I'm ready ekintu kye nayingiddemu nakiyingiddemu nga nkimanyi nga nkirowoozezzaako ate nga ndi mugumu nnyo. Kati ogenda kukola oti? Ngenda kukola ntya? We nakola gundi ya Nero wawulira nkugamba ndeetinze baki? Ddayo girabe. Nakugamba ndeetinze baki? Kati wabeera yagala tugende mu ligo. Tugende. Soko kaddemu akuwadde tinga baki? Saakawulira. Nagamba leetinga ba judges, ba senior states, ba pilots. Be bantu bange. Kitegeeza ono ye walayisi gosoose okudeetinga. Era gwe nsoose wa ssente. Kati waba ayagala tugende mu mateeka. Tugende tulwanire eyo. Don't fear. Tugende tulwanire eyo mu bantu bange. Hello? Mu bintu ebyo bitegeera. Olaba nti ali connected. Oli connected. Naye ate nze ndi sugar baby. Ebyo byawoza connection. Nga we nkugambe nze ndi wano. Nze ndi wano. So mu si babiri, si basatu. Si bana. Twale eryo Si nyongerayo. batano. Kuba kati etubala abalamu abo bajjaji. Botuttemu. Twale abalamu okujubisa. Mupalamenti tonatuuka. Mupalamenti tonatuuka. Analawo bannatuuka. Kale. Manya. Shamima jage manya gange Zubeda byantalo limusinga okumanya enaku z'omwezi 18 November ndi ku Serena Hotel Kampala. Omuzannyo guli ku domestic violence. Byebisinga okutambula mu ggwanga. Abakazi babasuddewo babakuba baganye bawo buyambi abasajja bato kyalingwa psychologically. Abaana babasudde bali ku street tebakyamanyi bazadde wawe bali. Fenna tujje Ken Erics Nigeria agenda kuba naffe era tugenda kuzannya naye olunaku olwo. Okuyingira emitwalo 10 table ya milioni 3. Noti 7 noti 2 93578 for reservations. Ba sponsors bange muli bangi sisobola kubamalayo UCC, UWEC, Codibase, ECOP, Mimi's Glamour Palace, Mwenya Dental Clinic, Dembe Distributors, n'abalala bangi nnyo. Grow okuva mu PSFU nabo bwe bali ku board. So abakyagala okujja ku board mujje, n'abaagala okugula tickets namwe mujje. Ndi ne Dorah eyali mu Bruno. Bingi ebibadde bimwogerwako, bingi byayogedde, bangi abamujajinze, bangi abamwogeddeko, bangi abamuwabudde, bangi abamuwadde amagezi. Njagala nze nina engeri gye nkola mu interviews zange ndala. Njagala tuwulire Dorah atugamba ki lwaki ali mu mawulire, lwaki Bush yamutugamba. Dorah oli otya? Ndi nnyabo oli otya nnyabo? Nkwagalako kimu olina amazima. Toyina kiwatulekeddeyo. Buli kimu nawadde nino kibagamba. Oli bulungi naye? Nnyabo ndi bulungi. Toli affected ku nsonga zonna ziriwo? Banyu muterefunamu stress ate oli muzito twagala okulaba ng'oli bulungi ng'omukyala. Omutiitizi takola kino. Zonna viriddeyo kola kino neemanyi. N'omutima gwange ngumanyi nti mugumu. Era navuddeyo nga mmanyi kino ekiriwo nkisuubira. Kubanga waliwo abankube waliwo n'abakubye Bruno. Bruno bangi kuba Bruno asusse. Naye kati nze njagala kumanya bintu bingiko. Bruno wamukwana yakukwana. Manya ebigambo bingi ebiyitingana mukazi mukulu. Mwana omuto, sugar mami, biki olina emyaka emeka? N'emyaka 34. Okyali mwana muto? Bruno alina emyaka 32. Kati omwana wa 1990 n'owa 92. Ndowooza tuli myaka gye gimu. Bruno yakusangawo okukwana? Bruno twakula ffenna emukono. Yes. In fact mama wange amanyi mami we. Mami we yali kansula emukono nga she's popular. Mami we nga onoyita mu bantu oli mu byabufuzi bululu biki. Kati abantu abasinga emukono bamumanyi. Kakati mami we nga mukwano gwa mami wange ne big brother wange bonna ba mikwano. Kati nga ffe abaana tumanyi okuva eno kati nga omubeera muvubuka nga muva eri ne mutambula ne mudda eri. Muzanyirako ewono. Weebale nnyo.
kati wekite wekyali wente wemanyani Bruno era kuva dda mumanyi naye era mu buto yaweerezaako era kwoyo kazini wange kubanga we kazini wange aludde nga mukwano gwe ye yasinga ng'ogenda aba Bruno nga bazannya so kati era awo nga tuvubuka yamugambako nti Dorah oyo kati kazini wange najja naŋŋamba naye saakiwabudde kubanga saali mu byabasajja by then kati Bruno naabula najja e Kampala nze nesigalayo wa emukono nali ndi awo nga mpulira serebu biki saamuwa na attention kati olaba eriyo nze omuntu gwenkuze naye nga omuntu gw'omanyi like okuva wano ogamba tomuwanya attention ga Bruno wano okitegeera so samuwanya attention nti Bruno no kati in fact I never used to follow him asaba following na ku socials nalabanga he's a joker kubanga nali mumanyi okuva wet so ng'ayimba mbuto naye weewunyanga muyimbi nange neewunyanga muyimbi kale we twali tuvubuka awo yabeera ku Seroma ng'amaliriza nga amanyi ofuluma n'akwata gita ye n'afuluma n'atambula mpola n'ajja e Kampala kati wano musitamu musisinkana ddi kati kazini kati Bruno kubanga ffe abatunda ebizigo tuli ku social medias Facebook, Instagram, TikTok yona gye tuli tutundirayo ebizigo ne ku YouTube Bruno oyo nze omutima guŋŋamba kubanga engeri gye approachingamu kazini wange alaga nti alina we yandaba nga ntunda ebizigo and I think it's YouTube kati nakubira kazini wange kubanga era bali boogera nga they are friends namukubira namugamba njagala kulaba kazini wange namugamba nkusange wa ku Middle East eyentinda Kafooke akakubiraho advert kati nga kazini wange agendayo kazini wange wagendayo Bruno kazini wange yaŋŋamba Bruno kyokka kye yali amubuuza Dorah kati yafuna ssente avuga mmotoka ki nga byamubuuza yafuna ssente ng'abuuza kazini wange Dorah yafuna ssente anti yandaba wali ku kizigo alabika yakikwata kati oyo yekka gw'amanyi ewaffe like amanyi n'abalala naye oyo yekka gw'ayogera naye kubanga nawuliddeyo abambuuza mbu obeera ng'ogamba nti no family zaali zeemanyi ate olwaki wali ogamba nti amanyiyo kazini wo yekka ne bali abamanyi naye ono ye munne ono ye munne kakati nga conversation yonna yali about Dorah yafuna ssente avuga mmotoka ki ayinayo omwana ebintu ebityo it was all about me kazini wange next day nayitirawo ku dduuka naŋŋamba omanyi nti Bruno yansabye enamba yo nga mbuuza wati ne wati nenkireka awo saakiwabudde ayogera ne kazini wono kati nali ndi awo nga bakazini wange amaze okuŋŋamba nti Bruno yazze like yamuyise nga amaze okuŋŋamba wayitawo weeks 3 Bruno nankubira essimu naye nga amalala mangi ayogera atya naŋŋamba Dorah how are you ne mugamba fine ayogera atya ayogera kuzikirano Dorah hi kati ne mugamba who is this naŋŋamba Bruno ne mugamba which Bruno naŋŋamba how many Brunos do you know hello ne mugamba I know many naŋŋamba I'm the only Bruno K in Uganda ne mugamba oh Bruno K yeah I'm around the shop bichi kati naŋŋamba I'm coming to the shop beera awo soka kulaba mami then nzije nkulabe ne mugamba sawa edduuka olwo liriwo edduuka lyaffe mukono ne maama we ali mukono kati kyobola ŋŋamba nti nzija emukono ngenda sooka laba mami naye naawe nkuyiteko awo amukono bairayo bulijjo batula wali ku sombe nga towuba ne Bruno yes era bo babimanyi tebiriimu nti bibaddemu okwekwe mubadde mwegirisa kono emboozi era babimanyi so maama bagenze bamulabye bazze bandabye naŋŋamba ndi wano mu parking lot ne mugamba nkulaba nenga nenyingira paso netwewaawo zihaaga netunyumya aga mugyewanga bamukwano nga bamukwano abamanyi abaludde okweraba kati mwoyo conversation gye twalina mu mmotoka yankwana lwenyini ate olwo lwenyini yankwana yanaga nti ekimuleese kubanga Bruno tasitukira bwereere
alina okubeera nga olaba azze n'akulaba kubanga kati gwe weewuunye yali amanyi eyo gyonna emyaka nga yali tajja n'andabako yamala kukolako lisaaki weebale nnyo akati abagamba nti neetega Bruno simanyi yeetegaani kubanga eno yemboozi kati yemboozi entuufu kati tuli ku kituufu kati nankwana kati noomala nansibula n'agenda buli wiiki nga mbuuzaako kiteeso kyange kye nakugamba nkwetaaga tewakkiririzaawo sakkiririzaawo wamugamba oti serebu bamugaana nze baserebu teba exciting olaba baserebu abasingawo Kampala bava mukono so mbamanyi tusiba tubala abo bonna basiza maani baani babucha maani bonna beeno alo kati olwo gogaanya okukkiriza asigala aweereza obumeseji kkiriza akubuuzaako boolidde ekyemisana ekyeggulu biki byolaavu wagifunako byonna ebibamu ng'etandika obimanyi baby have you eaten osa naye kaakati awo twali tunatandika ezo conversation za baby have you eaten nga sinnamukkirizawo wonna naye woobudde jjukira nze nali mutya ngamba bano nno baserebu omanyi mu Uganda mu baserebu abasinga abayimbi abatalimu kubanga naawe oli serebu naye toli muyimbi abayimbi abantu abasinga balowooza balwadde bayaaye abayagala kulyako buli okitegeera dduke kati nga nze mutya nga naye ngasiba ngamba nzikiriza kirowoozo kyange nkwetaaga obere muntu wange nga mugamba mpa obudde nkirowoozaako omanyi we babeera batubuuza otuusewa ku kiri ekintu kyaffe kati it so happened nti atatawo nenfulumamu nafuna chance brother wange gwenzirako abeera German nampa invitation nengende German it's not the first time nenda nye German yes ogenda nnyo German brother wange obanga agenda mu owino kwegamba brother wange gyabeera gwenzirako I know so yakitegeera nti ogenze German yakitegeera kubanga wenaliyo yampeereza ka message olaliyo yampeereza ka message nangamba oliwa biki ne mugamba ndi German naye nkomawo okitegeera awo n'amanya oluseke lwe we luyina okutambula sikuma emboozi nangamba ne mugamba naye nkomawo soon kati wennakomawo era ne mugamba nti wendi nangamba wakomyewo biki nabeera musanyufu nangamba lwakyo ntya ne mugamba bawala nakukozeko background check up naye nga abawala bangi bakwetaaga nangamba nedda kati mweyo period waliwo ebifaananyi ebyafuluma in fact musaga ya Vanessa babireeta ne mweno yange babireese omuwala oyo nga yeebase wati ku Bruno nga Bruno amukuteko bwati yali mu kapala ati yali Vanessa mbu yali video vixen baali bakola video mbu kati ne mugamba biki bino nga nakadde awo ebifaananyi ebifuluma ne mugamba Bruno biki bino n'omuwala girlfriend wo gwoli naye mbwa yabadde video mukwano togiwa budde biki ne mugamba nsobola olaba ku video eyo tenafuluma lindako wenefuluma nembivaako kati nagamba abawala basinga banneegomba banneetaaga naye nze mbeetaaga nze neetaaga ggwe bigambo by'obulimba byonna buli musajja omubbi byakozesa sikuma emboozi nga waate waŋŋamba kati era nga ntumbuwa nga omanya ndiko kati yajja ewaffe mu August yajja kudduka mu August kati awo nensooka nenfulumamu nenkomawo kati namukkiriza mu January ow'omwaka ogwaddako guno kubanga yajja last year mu August wamukkiriza guno mwaka guno nga gutandika mu January omukolo gwakatandika guno mwaka tegumaze na mwaka tegumaze omwaka gujiddemu ebizibu bingi nze sibitegedde nga mu papiye tetupapa ebizibu bibadde bingi omukkiriza mu January ki ekikutengula okukkiriza Bruno kukulemerako nnyo yanemerako nnyo naye ng'ate era aŋŋamba ebintu bingi abawala b'e Kampala bantamye abawala bandamejinze nnyo bayaaye njagala kudde eno wewe omuntu gwe mmanyi obulungi newaabwe nga manyiyo bulungi isibeha nobeera mu family ng'ogimanyi okusinga eri family z'otamanyi you understand namugamba sawa alina n'ebintu ebirala byeyandiramu awo nenzikiriza neŋŋamba waayi baserebu oluusi babawaayiriza kyetaaga omuntu n'omumanya in person okitegeera kati nemuwa chance nemugamba kankuwa chance tomanya nemuwa chance netutandika mu January omukwano ogwaddala naye naŋŋamba embeera ye
nti ebadde ki naŋŋamba nti siri fine bulungi financially biki naŋŋamba ebintu bingi njagala nga bwendi ne mugamba tofaayo tujja kubeerawo tujja kubaawo oyagadde muntu wo njagadde muntu wange kubanga saayagala ssente tujja kubeerawo tutambuze obulamu wonoobeera nga oli stuck nankuyambako wano ne wali mwakiteesaako mu ntandikwa yaŋŋamba kati ne tubaawo mu laavu kati awo ziri message zobadde ogamba have eaten ne zitandika nga wozimanyi lave yo eyikanga enkuba netandika n'owunga kati we see my first era batugambe buli relationship ebeera etandika mubeeramu have eaten kakati nange nga tubaawo January nga tubaawo February laba March ebeera yakatandika bweti Vanessa n'avaayo kugamba it has ended so fast lwakuba mubaddemu ebizibu bingi March Vanessa n'avaayo jjukira twakatandika mweganya omwana teyaŋŋamba Seth yagamba ani yaŋŋamba Briella yekka g'omanyi ofunye omuntu alina omwana omu nange nnina omu yaŋŋamba Briella yekka baleese Seth owulira otya omwana si kyekizibu naye obutaŋŋamba kyekizibu I can understand kati buli mukyala eyo yenna ntegeera nti oba beera tebakugambye na mwana okyankalanya kati mweyo yennyini process ya saga eyo aye nentegeera nti eriyo owookusatu njagala ntangaze mu kino ekintu waliwo omukyala eyankubidde essimu yakubidde n'abantu abalala amasimu mboyo mukyala nze siina mwana wa Bruno mbwesimanye agamba eriyo omuntu alina omwana wa Bruno e Bulaaya mbwesimanya nga Bruno talina mwana Bulaaya mbwe twamukebera nga si wa Bruno mukwano nnyabo nze sinnayogera ku linnya lyo ate si gwe weka Bruno gwasoose okubeera naye ng'abeera Bulaaya abaana bali eyo e Bulaaya Bruno abadde nabo kati gwe okuvaayo nga saagambye nti mukyala Shamim alina omwana wa Bruno gwe n'ovaayo okuba amasibu musimira mwana wa Bruno mukwano kakkana Bruno tomumanyi bulungi nze omukazi gwe ŋŋamba mumanyi n'omwana mumanyi abeera UK enamba gyokozesa si ya UK toli UK Bruno alina omwana UK ate mbadde manyi oyo w'ettaki yoyo owe Bulaaya ow'ettaki mulala si owe UK owe UK mulala kati olwo otegedde safe ntegedde n'owe UK tebakuwamu breathing space esooka kukakkana bakunnyonnyo lwaki Saith waali wategererawo abantu babiri abaana babiri mulundi gumu kati nembeerawo nga ndi confused nga ya myezi ebiri gwawadde ngamba nga kyaggweddewo mangu kati twafunamu ebizibu bingi okitegeera ono talinamuŋŋamba ate n'omulala azze ate ne ku internet nga abaana bateekayo waliwo omuwala eyapostinga video nga Bruno ali awo ku kapeti ye n'amukwata ng'ali mu boxer alaba kapiira n'amukwata n'ajja eno mu kisenge n'amukwata jjukira Bruno mmanyiyo bulungi n'amukwata ne bagenda mu kinaabiro kati during that saga of Vanessa yagiwanika nga maka ga Bruno gennyini nga maka ga Bruno gennyini ne ŋŋamba nfudde ekitolo kyampisawo bingi bino n'ebirala asobola okulimba naye nga newaka we mmanyiwo kyampisa bubi nnyo ekogamba mwalimu ebifaananyi bingingi okitegeera ne mugamba Bruno omanyisa okompeemu obudde kubanga awo wonna saga eyo namubeererawo nga byakatandika nga yeegaana omwana ne mugamba omwana ngaakufaanana okitegeera nga yongera kwegaana olwagamba kiye yeegaana yaŋŋamba nti oyo omwana si wange omuwala alimba ngaera kati golooza DNA yavaawa nze yamugamba agikole kubanga yali annimba ne mugamba oba ogamba omwana oyo si wuwo Bruno njagala okole DNA we clear this okitegeera nangamba sirina ssente ne mugamba buuza dokita DNA ya ssente mmeka nangamba 60,000 nenjikwala nenkola ki nenjimuwa ne dokita nayogera naye ku ssimu nekola 60,000 nenjiwayo ne bakola DNA yani ya Seth asaagenda but nali manyi kigenda mu maaso yes bwe yadda wawulira otya ng'omwana wuwe ng'ate bulijjo abadde yeegaana we yadda Vanessa mazotteekayo kali it's not confirmed kati even before Vanessa coming for that interview eya mukyala Hadija jukira basooka ne bateekayo olupapula case ne ŋŋamba nfudde
omusajja yannimba jjukira wano wonna abadde yeekaza nze no kitegeera nemukubira essimu yasooka okunkubira essimu nangamba dn ezifulumye nemugamba nzirabe omwana owokubiri omutegedde naye osasudde dn akkubidde agambye zifulumye nemugamba mbirabe nemugamba naye Bruno omanyi sooka ompeemu obudde neerowooze nga tetwogera nsooke neerowooze sooka ompeemu gaapu kubanga kukiri ku internet mulimu n'ebyabawala abalala mulimu abakyala abalala mulimu pictures mulimu videos so sooka ompeemu obudde neerowooze olwo weerowooza naye ng'oli ku ki ate awo nahaniko gamba simubeereddeewo mwene embeera ya Vanessa simubeereddeewo yeerabidde wali we twatandikira wano wonawona nti nali wendi nosaswa ne dna nosaswa ne dna kati ebyo byonna yabyerabira nagamba sooka ondeke nemugamba sooka ondeke kati lwali lumu nga mugambe sooka ondeke wayitayo ennaku oba nga 5 nemulaba nga nalayina MTN gye nali namuwa kati yakwata layini yange n'agiteeka ku Facebook n'agamba abawala mwenna abagala okukola zi challenge z'ennyimba zange muziteeke kuno naye njagala banyenya bubina bokka njagala babubina nga munyenya obubina nga muli sexy obeera toli ekyo tompeereza nateekayo enamba yange ye WhatsApp namba ye nemukubira simu nemugamba taata jaye enamba yange weneefuna ebizibu nemugamba gimpe enkya bagikima kati wenamugamba mpe layini yange ndowooza yali amanyi mukyayi ebiwedde n'atabuka kubanga ye enamba gye nali nga nkozesa nnyo okuteekako ssente kumuteerako ssente oweerezako MTN kubanga equity eteeka nnyo ku MTN okuva ku bank yasazaamu Airtel kati nali nagimuwanga just kumuteerako obwo emergencies kati we nagimusaba wazaala omwana wo owokubiri oyinaye kati we nagimusaba ndowooza alowooza ng'egi nali mugambe ampeemu obudde alowooza nti nkitadde talina waanaalya nemugamba otadde layini yange ku Facebook lwaki ogitaddeyo okitegeera nemugamba ate nekirawo wenjikulekera weneefuna ebizibu banoonya nannyiniyo eri mmannya ki gwe tebakola ki tebakunoonya kati walisoose nompaako ku layini yange eyo yanvuma Bruno yanvuma naŋŋamba sijja gikuwa nemugamba kantuma wa boda wange agikime kubanga wa boda wange bakuvuma oli kuki osirise yanvuma we namugamba kantuma owa boda wange agikime natandika okuvuma naŋŋamba totuma owa bodawo nze siriiyo ewaka totuma owa bodawo n'ekirala oba wulira muno kikulumye nnyo genda ku poliisi oba wulira tosobola genda ku poliisi genda ku MTN ogijjeko saali mubi nabukeereza nkokola ku MTN ne bagikejjulako nga saagala bizibu omuntu toli naye alina layiniyo ne bagijjako we bagijjako nambulokinga ku WhatsApp kati waliwo gayi eyalinga atuzangawo nga buli Bruno wetuyomba nga nange oba wetuyomba nga yatula mu misango gyaffe kati nankubira naŋŋamba Bruno agambe taliddamu kwogera naawe waggyeko layini ebintu ebyekyalo nemugamba ye yaŋŋambye njiggyeko naŋŋamba layira nemugamba ye yaŋŋambye njiggyeko nembimunyumiza naye mbu yanyiiga mbu najjako layini ye enambulokinga nokumbuloke namugamba siriddamu kwogera n'oyo omuwala yaggyeko layini yange kwegamba ebintu byekito kati nze nensirika neŋŋamba wabeera agambe taliddamu kwogera nange it's fine towulira muli bulumi it's fine eno ng'eva mu mutima oba kungulu ogamba agenze no you get over it kubanga Bruno yali asinga okunfunamu nze yali ampa nsobola okifunayo omuntu omulala naye okufuna omuwala agaba kyanjawulo abakyala akasente kaffe kaba kaagala era mumwonoonye abasajja Dorah mubonoonye bale Bruno ye musajja asoose nze muwe ku ssente aye nakikola kubanga time yatuuka nga mulaba nga brother wange
engeri gye twali twakula ffenna wali ng'ayamba oba mulekwa nga ndaba nga brother wange nga so wamuleka mu fix wangamba nti leero mukwano sinnalya lanchi nteerako lanchi nga muteerako ekyetaano namuteeranko kyetaano ne mugamba osooka weetaase eyo akubulokinze temwogera mwezi kyogwo mukyali mu gwakusatu oba gwakuna twali oba mu gwakuna nga guyingidde kirabika mu gwokuna awo nga guyingira kubanga nzuka twasooka ne tustopinga okwogera ne tuddamuko awo ku Easter era ne tuddamu ahe ne tukyankalana yakubulokinga nga akugjayo teyanzijaayo nali ndi awo waliwo gayi bamuyita Morris mukwano gwa Bruno nnyo yayita uncle abantu ba socialite abasinga bamuyita uncle bo bamutegedde kati gayi oyo yampereza WhatsApp akimanyi twawukanye ne Bruno yampereza WhatsApp nangamba Bruno kubanga yampereza WhatsApp nga wayiseewo omwezi gumu nga yatwogera na Bruno nga buli omu yasirika nampereza WhatsApp nangamba Dorah mbadde njagala yasooka nangamba how is Bruno naye nga jjukira yali akimanyi twayawukana nengamba onampereza how is Bruno ng'akimanyi nti twayawukana ate lwaki ambuuza Bruno nengamba waaye sijja kumubuuza bingi naye nze akakodde akaali awo nakategeera okimanyi twayawukana ate ombuuza how is good ate nkimanyi bulungi osobola kumbuuza oli omuntu omulala ali atya nga si yakutumye kubanga oli ye mukwano gwo you have his best interest at heart not me okitegeera nga mugamba wabula simanyi Bruno waali kubanga buli kimu okimanyi nangamba mbu mbadde njagala muddewo njagala mbazeewo you are such a good couple biki in fact oyo guy namuwulidde yabadde ne kasuku ku ssimu namuwulidde nga akola damage control nga gamba mbu wetwayawukana nga wano kati wentuuse okuba naratingira nti wano wetwayawukanira omwezi ogumu mbunze namuwa $3,000,000 Bruno adde weyagambye kasuku naye kati nga lwakingula Bruno alina kyennyo kati waliwo mumanyiiza omuwa oyinza okuba ku mutima wamwagala kati nga wamumanyiiza omuwa namumanyiiza omuwa naye ate sisobola kukwata $3,000,000 nenziwa omuntu mbwaziwe Bruno adde yalimbye otwala kutoka nto kuba mutaddeko ku ssimu yagambye $3,000,000 waliwo programu era endala kasuku gye yakoze nga bamukubidde direct nagambo sente zaali nnyingi nga zisinga na $5,000,000 kwegamba ebigambo byabwe tebiri consistent kati muddamu ddi tutuuke ku ssalina eri kati munnaaye gayi nga ŋŋamba njagala muddewo ne Bruno biki nga mugamba nza okuddawo ne Bruno si kizibu naye saagala kubeera nnyo na muntu eyeematira kubanga wenagambira Bruno ampeemu obudde Bruno avuma newe nkulaga WhatsApp amakulu Bruno wa mumwa Bruno avuma Bruno teyeeguya Bruno alina omumwa Bruno agenda newannyina n'amuvuma n'amukola ati avuma maama we maama kati nze mbadde ŋŋendangayo ng'era ŋŋendayo ne Bruno ebiseera ebisi n'avuma maama mu maaso go osaaga Bruno avuma nnyina n'amukola bw'ati Bruno kyabalaga mu media si kyali nsonga nga 3 lubuto si lubuto disciplininga basalebe baba discipliningira mawulire kubanga kakati niwomutwalawa ayinza okukozesa connections okitegeere naddala nga tozirina kakati amawulire eno ye kooti y'abantu tesaliriza era olaba waliwo abankuba naye ate era ye yagenda okukola nze bagenda kunneerabira era bwe bali banjuwe waliyo n'oli omwana kali nga olaba eriyo Vanessa ne Vanessa yaliko ekiseera kyera okitegeere kati ye ajja sigalawo naye kati alowooza nti ndagenda funa omuntu ategeerekeka Nazaala wali omulabirira we nawulya mu odiyo ya mulamu oyo kyayogerako naye Nazaala yankubirako ennaku 3 ezaasooka agamba lekeraawo amanyi mutabani we mukwano Tamanyi kubanga mulamu we yasooka okwogerako ne Vanessa nalaba amwejjako yenna alinga atayagala mmanya
Anti abantu gwe kango yabadde awulereza. mbadde ndabirira nnyaabwe. Okitegeera nga ne Bruno mulabirira. Akati kyekyo. Agenda kujja omukazi amwagala. N'abamwagala tabaagala. Weebale nnyo. Ayinza n'okufuna azirina n'ekibuuzo kiri nti anaazimuwa. Kubanga si nti buli mukazi agaba. Naye alabika ye ayagala nnyo ssente. Ayagala nnyo ssente tabeera na munaku. Bw'oba tozirina totawa. N'oyo ow'ettaki gwe wawulidde yavaayo ababeereyo ebweru nti neegombye Bruno. Okitegeera? Kati ate n'addayo n'olubuto. Namugamba nkwagala nkuwe ssente mmeka. Ettaki alina emyaka emeka? Bagamba ye mukulu. Namulaba naayo mwali. Baganda bibesibe bbiri baweerera. Ndowooza bali Ow'ettaki ye yazaala kiki? Kati nebaayo. Ate kati ffenna tebatulyako. Aye katuwalana eki tebatulyako. Ffenna talina gwalina. Bannayo oyo omukazi yabona maama wa Bruno yannyumiza. Sister we. Kati babijjukira kati nga tuli bangi. Eriyo omusoga asulirira. Lindako. Mutoro. Genda ofune ekizigo ku Sunset. Ntaddeko ssente. Kati wootuuka ewandege eyo muwala mugambe akebere mu WhatsApp omuweereza ebizigo byenjagala. Abireete ntabule mangu odduke ku DHL. Kale. Sebo kati n'ebizigo otwala bweru. Bulijjo ssente we ziva. Mbadde Abannayuganda basinga sibakolako. Mu mbeera ninamu bakilaasi balinga 4. Abasinga beeri kati webandaba ku YouTube tekayo enamba yange na buli kina biki. Kati oli omu Nigeria ndaba nkola ku Nigeria ku Banagana ku Cameroon ku Togo kati oli andaba eri nga ndi kwogera ku kizigo ate nkyexplaininga bulungi. Kati naŋŋamba njogala ekyo ekizigo ogambe kikola kino ate kyekizibu kye nnina. Sente mmeka nga mugamba 5. Naye bibakolera. Ebizigo byange birungi lwakuba ndi lubuto seesiga bizigo. Ye singa onsanze wali wemberedde nga ne Bruno nga sinnafuna mukwano manyi Zari. Walabye kale akagundi ka video nga tuli mu gundi mu motoka. Wonte wembeera nfaanana. Kati lubuto seesiga bizigo biwunyamu. Kyovala banze kyovala banze we yajja nannumba eri wiiki. Nina omuntu gwe nayogera naye naŋŋamba baserebu babakubira mu midiya. Okitegeera? Waba omutwala ku poliisi oba ki ayinza okukolamu awo obukodyokodyo. Naŋŋamba naye midiya kooti y'abantu bonna. Teryanguzi. Ne wanabeerawo ayogeddeko n'abantu abalala bamuwolereze wano boogere mbugwe ki Dorah mbusugamba mibiki. Era waliyo abajja okugamba Dorah nno mukazi. Sente yaffe tegabika naye omwana n'akwata akasente ke n'akakuwa n'omumanyira n'omujooga bw'otyo n'abo gye bali abali ttiimu Dorah. Okitegeera? You cannot bribe people. Osobola okubribinga abaana bakwogera naye abantu abasinga Uganda yonna ne bweru tosobola bawa ssente. Tufuna tutya olubuto nga baatu kati batuzzaako oyo mugaye atuzzaawo. Jjukira nkugamba yaŋŋamba nti njagala mbazeewo naani? Ne Bruno. Kati gaye atuzzaawo. We yatuzzaawo ne twogera ne Bruno na unblocking eri ne tuddamu ne twogera ku WhatsApp. Kati najja ewange najja wano. The first time bwe nafuna olubuto. Eriri ebbanga lina mwali temwegatta. Twali twegatta wona mu January March biki nga twegatta naye nga sirufuna. Wano okadda nnyuma kano. Mwofunira olubuto. Kadda nnyuma gwe mwenfunira olubuto. Ate n'ekirala wali wonna nali ndi ku China Peel. Kati China Peel awo ne bajja ne bagikubamu ebituli mbwetta mwabiwulira. Nabiwulira. Mbwetta mudekerawo jimira kati nendekerawo jimira naye era Bruno namugamba ne wano ku WhatsApp kwebiri. Ne mugamba manyi Peel yange gye badde nkozesa. Nagivuddeko bagiganye. Nagamba funayo family planning endala. Ne mugamba family planning endala tezinkolera. Eno yibadde nkolera kubanga empiso yali engeza nnyo.
ne kali wenkateekamu kano nkajjamu the next day mba mpunga like ndoza tekakwataga na musaayi gwange kati ne kali akeno mu private parts like kaleta nnyo infections kati ne mugamba waliwo kamanyi osigala mu periods obulungi you don't get anything sigajja sikola ki naye natula wansi ne ŋŋamba mwana gwenzako wa myaka 7 nze kati wano situnuulira musajja ki gwe nzaddemu naddala nga si zolo si okitegeera ne ŋŋamba welunajja nga lujja okitegeera kubanga ne gwenina nze amulabirira welunajja nga lujja welutajje nzala baana bange kubanga eyo spacing yali nnene nnyo so that's why nalufuna waliwo ababadde baŋŋamba walaba ebya Vanessa aye n'ofuna olubuto nze nina personal reasons zange lwaki nafuna olubuto I was late omwana wange wa myaka 7 nekirala nga nina obusobozi obumulabirira nekirala tatawe si zolo okitegeera so kati nendukuuma wamutegeezaako nti ofunye olubuto nekirala maama we mwennyini yaŋŋamba funa olubuto maama lwaki akupika simanyi ne maama we yaŋŋambako nti funa olubuto luli nga tumaze okwawukana nali nga ŋŋendayo ng'era mwayawukana n'oli naye nosigala nga nazaala nga mukwano gwange kati naŋŋamba omanyi kati we namugamba nti nno tutandise okwogera ne Bruno tuli kuddawo naŋŋamba funa olubuto akyakupika ye naye ng'ate saali era tekyali nnyo kale ku nnyazaala kyali kunze ng'omuntu naye wakyagala nakyagala nga we nkunnyonnyodde Bruno wamutegeezaako nti kati nno anti waliwo embeera gy'otandika owulira omwezi nga gumu weeks wakiwulira wamutegeezaako nti ndabika ndi lubuto we nalufuna nawandikirako mukwano gwange ku WhatsApp ne mugamba manyi mbuno Bruno nafunye olubuto kati ne mugamba Bruno manyi mbuno nafunye olubuto lwa Bruno naŋŋamba layira ne mugamba ye nafunye olubuto kati ekiro ekyo nalaba Bruno akebera essimu yange mu WhatsApp amanyi password yange waliwo mwana password nno ndimuwaako lumu naye yagikwata nga omanyi omuntu ali inquisitive Dorah ina laavu nedda yali akebera erina ebintu byali akebera ku YouTube naŋŋamba what's your password nga omanyi what's your password njagala kebera nina byenjagala okeberako wano nkusetingira n'essimu yo ng'omuntu era ayagala omanya password yo wabeera nengimuwa aye nze naye siina kyenkweka wali oli awo ng'akebera buli kiro ng'akebera essimu yange nga nze mulaba naye ku olwo nawandika eyo message era namulaba ng'agikebera essimu so kati mu message mwalimu nga ŋŋamukwano gwa nti nfunye olubuto lwani lwa Bruno naŋŋamba layira ne mugamba ye negamba naye ng'omwana ayanguye ono twakaddawo ate ekintu ne kibaawo ne muwa ne mugamba bannaye gaaya ayina enkwaso olaba ekintu kiwakaddawo kyokka ne mugamba ojjukidde n'oli we yagamba nti first time n'alufuna ne tusekaawo nga muwe muwana mu WhatsApp omukwano ebanyumya mu WhatsApp webale nnyo kati ezo WhatsApp ze mwalabye nga ŋŋamba we only wanted a kid kikuzayo kweri WhatsApp gye yasoma eya mukwano gwange nga mulaga nti I'm so happy nti nfunye olubuto okitegeera naye nga omanyi story we nkugikunyumiriza gyeva saayagala Bruno mbu mwana mumulungi nange siri mubi era omwana wange gwe saazaala mu Bruno he's a very handsome boy Bruno si yamuzaala n'omulala ate si yeeko omulungi abakazi batukwana afe abakazi b'essente abavubuka abalungi batukwana so saagenda wa Bruno mbu mulungi mbu njagala mwana no okitegeera ekintu ky'omwana kyajja I embraced it bwe yalaba message ya reacting ati teyayogera talina kye yaŋŋamba yafa nakyo kati gwe omutegeeza ddi nti ndi lubuto kati nze nafuna olubuto nagenda kati namulaba nasooka nensirika wiiki omanyi yalinga gyewange buli Friday kati wiiki eyasooka yajja nensirika naye nga yasoma luli nensirika negamba ono nga taŋŋamba le namulaba asoma nensirika naye nga mmuka nga mmuka bino ebirala nga mmuka kati next week era we yajja nali ngenze mu restrooms empewo nga nnyingi nenzija nenyingira obuliri nga nkankana naŋŋamba gwe kansube toli lubuto yagamba atya gwe kansube toli lubuto
ngali serious. Ne mugamba siruli. According to the tone he gave me, yandaga negativity. Eyo red flag ekulaga ki? Nti talwagala. Kati ne mugamba siri. Kati awo naddayo e Kampala, kati awo during the course of that week nengendako ewa mami we. Ne mugamba mami ndi lubuto. Naye mutabani wolowooza alwagala. Talwagala. Nangamba nja mukubira essimu muyite njogere naye. Era that weekend yaddako we yali nga tannajja wange yasooka wa mami we. Mami we n'amubulirira ng'omuntu. N'amugamba twakava mubiri. Ate oyagala kutuzaayo. Bela n'omuwala akuteekamu ssente. Maama naye akisekendinga okuba ng'omwana bamuteekamu essente. Ati yalaba nga mulabirira. Ne waaba ggwe. N'asanyuka. Mwana we bamuteekamu ssente. Kati n'amugamba omuwala si mubi. Omuwala kusingako emyaka 2 mulimu age bracket yemu. Omuwala mukozi agenda kumenya. Bakuba bawala bagenda okola ki? Okumenya. Kati yakoma weewa kanasooka na parking anasooka n'abeerawo mu compound. Ndoza nga birowooza neŋŋamba ono atava mu mmotoka kiki? Ensirika. Naye olaba ng'afuluma. Ng'azze n'ayambuka. Kubanga nze ndi waggulu. N'ayambuka n'ajja. N'aŋŋamba lwaki tewasoose kuŋŋamba lubuto nga tonnalugamba maama. Ne mugamba munnaye wali ondaga negativity nnene. Neŋŋamba nze sijja kugamba ate tudde mu ddoyi. Twetale. Kampite mu muntu anannyanguyira okugamba amawulire ago. N'aŋŋamba tewali kale buzibu. N'addayo nno mu nteeko maama we yayogera naye n'asooka n'addayo mu nteeko. Era eyo wiiki we yaddayo e Kampala n'abeera nga aŋŋamba ng'afaayo. Zuuka ku makya nnyo 12 zuuka onaaba amazzi agannyogoga tonaaba ate agookya gwe Dorah. Naaba aganyiga okufuna amaanyi g'olunaku. Olweggulo nakubirako ng'enjuba egwa tambulamu olubuto luleme kumenya. Okitegeera? Olw'emyezi emeka lwemutambuza olwo? Naye nze nkugamba ekikaali yali laavu. Naye nga nange embeerawo ne ŋŋamba kati oba olubuto luno luki lwentambuza. Naye ng'ogamba kasaba mpaka keya. Ne tubaawo ng'olaba omwana amukkiriza. Okitegeera? Kuba mami we yayogera naye ng'omwana amukkiriza. Naye nga omanyi omuntu nga WhatsApp z'abawala nnyingi. Kati leka ne Kampala alinayo ki? Omuwala oba abawala nga 2. Ku kyemmanyi ku kyendowooza. Aleka yali alinayo abawala balala nga 2. Kati wano mu process alaba ono ali lubuto. Aye ne bali ndowooza. Kubanga nze Bruno yansuubizanga okumpasa. Empasa okikwanjula. Kati wenafuna olubuto. Nga ŋŋamba tugenda kukola emikolo naye sooka ompeemu obudde. Kati mami we wali ewa tekana shabi munge Jessica Musa. Olikola. Anai. Kakati. Mama we. Awo wabeera ewuwe ayinawo boys quarters. Nkadde kati yali amugambe ziringa 4. N'amugamba Bruno omanyi njagala otandika ku renovating ezo boys quarters. Ozifunengamu ssente. Kati Bruno nga otwali tetunakwawukana yazitandikako. Era ng'oluusi ansaba eza tile ezaki. Kati yaŋŋamba Dorah lindako malirize buli obuyumba bwange obuli ewa mami kubanga buli kamu 15. N'aŋŋamba nti we mbeera nga nsobola okufunamuko ku busente. Nange mbeere nga nzije ewaka n'akaveera. Kati n'aŋŋamba waddompa. Naye nange nina obba omusajja nga nina kyendeeta ki? Ewaka. Nga wakiri ndeetayo ettooke. Nga woomanyi oba akasawo k'omuceere. Kati wuuyo oli lubuto tugenda kuzaala nga ndeetayo ku bugoye. Owulira ebigambo byeyagala owulira. Era bali eyabagamba mu Bruno yali twali tetwayagala mba tulina n'enseka. Ne ŋŋamba wano ne mbatuwako ku WhatsApp zange. Bafa. Batusuubiza okukyala awo. Tuli mu kulinovatinga. Sente tuleete ku ttookeeka. Nze n'ensirika. Kati mami wange we yamanya nti ndi lubuto. N'aŋŋamba njagala ondeetere omuvubuka oyo.
ow'olubuto mugambe mami wange ayagala kukola ki kulabako tayagala bintu ayagala kulaba musajja saali mubi nga ngamba Bruno yakyankalana kati abadde ayagala okukyala yoyo yakyankalana naga kati mwagala kunnyanguya kati lwakuba oli lubuto mama we erabye nti oli lubuto kati ntayagala kundaba kuki kati yagala kuŋŋamba byakukyala kyokka Dorah nakugamba olindeko nfune akaveera kendeeta keeka nemwa mukwano nze oli maama wange namuyitidde mu buyitizi kubanga yabadde ayagala bwagazi kulabako amanye omwana ali mu mikono gyani weebale nnyo era namugamba gwe lwaki kikujjidde nti kukyala wabeera ng'ayagala kupushingamu oba kulaba muntu gwendi naye ate nemugamba newabeera kugamba kukyala osobola omugamba mumpeemu ebbanga weeriti toyinza kugamba nti jangu enkya tebagasa kugamba nti jangu enkya nemugamba kati gwe ebbanga lyoliko ery'amayumba osobola munyonyola nti eyo puroguramu ngiina naye ninda kino nekino nekino ekitegeera Bruno nakandika okugamba nti mukako kukyala ewaffe naye nga ate we namugamba nti mama wange ayagala okulaba yambuza ayagala kuŋŋamba ki nemugamba mukwano simanyi mama kyayagala kukola ki kugamba nga nze buli wambuza mugamba simanyi kyayagala kuŋŋamba kati gye yajja mpulira omukaka okujja okukyala simanyiyo nabiwulira eyo nga twawukanye yabigamba nnyina kubanga twayawukana mama we yamukubira esimu namugamba lwaki Dorah mwayawukanye namugamba mbu omukaka okukyala mwawukanira nki ekibaawula simu ya maama ogenda kukyala wa maama nze naye simanyi nti nno kimuyisiza na bubi nnyo weekityo okubeera nti nno kyekyatukola ki naye nga ekyatusinga otwawula ngoye ziri bulijjo zowulira njogerako $5,000 nga buli wiiki $5,000 wandisoose n'ogamba nowetondera abakazi kintu kyewakola kyali kibi nnyo kyenva mu nkuba watulyamu olukwe kyagamba etali bakazi bayambako bapartners baabwe mu mbeera ki si buli wiiki naye gwe wakisussa tubawa ebirabo ku birthday anti kati omuntu tubajajamya bwe tutyo buli wiiki gwe kisinzira omuntu gw'odeetinga Bruno ali mu showbiz alina okubeera nga ali flashi kati wamusanga tali flashi ate yalina nnyo ngoye era nga ze namuwa wamusanga talina ngoye yazirina yali ayambala owino yazirina naye nga singa wenalinga nzimugulira okitegeera sizooyagala standard ng'olaba gyaliko size engoye zayambala seki yonesha ojja kunkubya abantu kati tofaayo kati Bruno engoye ezasembayo ajja ku Lwokutaano twakyankalana ku Lwakubiri nga sinazisasula kubanga oyo gayi yali amanyi nti azisasula nga mpa wiiki namba paka Bruno wanajja ku Friday akime endala asanga nasasudde ddawe in the course of the week yagulanga mpale na saati by'ataano kyalinga ki engoye z'abasajja za bbeeyi naye era ne bwe ziba za bbeeyi engato y'abiri buli wiiki ngafuna engato y'abiri zibeeramu abiri wali walonda kyapa mannya go yabo buli wiiki ngafuna engato y'abiri anti munnaye batiimu Dorah bye bali omugamba nti tomanyi gwe kyoyagala nesaati n'engoye n'empale nesaati ne boxers nazimuguliranga kubanga era oyo gayi azirina nga ajjawo nga 3 si muntu nnyo wa vest ayambalirawo esaati in fact ne socks esaati lwakyajambalirawo wali tiwakimuganda si kirungi butambala ayambala buno obumukwata ennyo so ndowooza vest ebeemuwa ebbugu waliwo buvesti era obulungi kamulabako mu vesti $5,000 buli wiiki kati towasasula sente kati nalaba tukyankala njukira nga we nkugamba yajja ku Friday ku Tuesday netukola ki netukyankalana kati neŋŋamba ng'ekiba kyankalanya ki nsimbi ya ngoye tezaali za ngoye awo nga tulina kukyankalana lwa ngoye okitegeera okumbulokinga n'okuwaawukanira ddala yategeera nti saasasula ki ngoye kati nkujjira kati ku Tuesday nga tukyankalana kati gayi nga nkubira essimu bosi onompaako ddi sente biki nga mugamba ngenda kuwa sente before Friday nga tannajja naye nga tukyankalanye kati awo wonna nga tetwogera kati gayiri yatuuka ekiseera nga buli waŋŋamba sente nga mugamba sirina sente kubira ku Bruno ne bamukubira ogw'engoye
n'amugamba sirina ssente kati gayi wayitawo wiiki 3 n'atutwala ku poliisi nze ne Bruno n'atuloopa abanja sente meka 59 n'atuloopa nti nno twajja mu butiiki netutwala ssente naye netutakola ki nemutasasula kati nze saagenda ku poliisi ninayo emikwano gyange nga mbakubira essimu mbagamba ninawaawo keesi naye ndi lubuto sewulira bulungi munyamba jjukira ebiseera ebyo lwali lukyantawaanya nga luto ne mbagamba ndi eno ku ccupa naye munyambe ne mbayitiramu omusango nga we gwali kati gayi we yajja ku poliisi n'amugamba omanyi omuntu gwowa engoye zo yalina osasula ku nsonga zino wammanga omuwala gw'obanja engoye ali lubuto lwoli ate oli talulabirira kati akakasente ke yandikutte n'akuwa leka kalabirire omwana w'oli alina engoye zo so kubira oli asasule ki sente yamuleka ne mu apartment kati gayi ne bamuwooyawooyaawo ne bamugamba eri kapo naye kitegeere ono mwana wabeera abadde sisitawo oba dotawo oba kale mukwano guba kaziniwo twagala olukitegeeremu eyo aspect okite ku muwala obanje Bruno ssente alinaga mawakiri yampeeyawo ssente entono biki asikaane bankuba esibo ne baŋŋamba teekako ne emitwalo 15 nenkola ne ngiteekako ne bagimuwa ne bamugamba ssente ndazisaba Bruno kati simanyi oba baazimusaba oba baamunyaga naye mweyo koosi ya poliisi abapoliisi bakubira Bruno essimu Bruno yavuma abapoliisi maama mbu yabagamba temujja kunsobola oba mwagala okunkwata mujje munkwate mujje munnonye ekyanja munkwate naye temujja kunsobola nze ndi celebrity ndi muyimbi we Uganda temujja kummanyiira n'ekirala nina connections Farida wali alina connections temujja kunsobola naye bamwagala okunkwata mujje ekyanja munkwate gye mbeera manyi mangi n'amalala mangi awe wa Bruno awo kubanga ye muntu era gwe wagambangako nagamba nze ndi muyimbi Dorah ndi wakabi aganye ekigambo ndi wakabi like toŋŋambako nkola kyenjagala olwolwo nababigamba osirika era naye nga nsirika munnange nga mutunulira butunulizi naye nga mutima ŋŋamba wakabi ki omugeeyeza mu mutima bakungulu owaana sikuma emboozi kaakati poliisi emala omukubira teyakubira yakubira oli gaye yatugatta nankubira nankubira nga Dorah batulope ku poliisi tesasula ssente zangoye gayi nga nkubira ngamba nga tewasasula ssente oyagala oswaza Bruno tasasula ssente zangoye nebugaba nkubuulire sigenda zisasula Bruno nambulokingirawo wekku okuva olwo yakubulokinga mwezi ki bagwali mwezi ki mwayawukana mwezi ki ogwo kyajuka naye batumaze emyezi 3 tetwogera kati tuli mu mwezi gwa 9 lwaki wavudde mu mwezi gw'omwenda nosaasanya amawulire ga Bruno nti kati nga we nkugambye gye emyezi enaku 3 twali twayawukana nga nsirise nze nga nzikiriza nga muwaddeyo agende weerabiririre omwana we mbeere n'omwana wange mwerabirire kasita jjajja oyogera naye ngamala era yamuvinga on nga tetwogera ne mubloginga ne ku socials nga sikyamufollowinga kubanga naye sagala alaba byakola ne mubloginga ne kati ali blocked kati last week ng'eri kumpi kuggwaako Bruno yajja ewaffe eyo ewamuwa eno gyosula oba mukyalo eri wa maama yajja wano ewange awo ewaffe awo n'akola katemba mungi nnyo n'agenda ewaabwe n'akyankananya abasisita be maama we nga nkubira amasimu ono Bruno biki ng'abavuma bw'ogamba n'akyankalanya ensebe yagala tutegeera Bruno yagenda n'avuma nnyina ku lulwo yajja wano n'avuma abantu ng'ayagala kukula baliwo omuntu okola akatabangu nze nali manyi amuvinze na on by the way ng'agamba mundeke mpito njagala laba Dorah ebyo bye yali akola n'akomawo ntankuula yakutankuula atya bo bakimanyi nakuwemulira ku geeti bo bakimanyi kye baakola
kye yakola baganda bakimanyi naye mama we akimanyi. Bruno akimanyi kye yakola. Yakola ki? Akimanyi. Kakati yakola ki? Nagenze okulaba. Nagenze okulaba ng'atandise okumpaayiriza. Omanyi nze ndi member wa The Chest Revised ku Facebook. Nagenze okutunulayo nga waliwo omuwala apostinze. Naye nga olugambo balumuwadde mu inbox. Mbusimanyanga Bruno atugambye oyo Dorah. Mbusimanyanga nina ekibbo simanyanga wansi w'ekitanda mbunfuuwa n'emmindi. Nze kati emimwa gyange essaawa zino nze ntunda bizigo ffe tutunda pink lips. Naye oza lwaki tegiri pink? Ndi lubuto sirimu ebyo bintu byakwekolako. Era nga wonsanze okitegeera si byendiko sesiiga bizigo. Ndi mu live kweggamba mpaka ng'omaze ozzaala. Ate pink lips zange zijja kudda nga mmaze ozzaala nga ntandise oyisaako pink lips. Kubanga pink lips ezo zirala ziringanga kizigo nti weositopinga okikozesa yudaken. Okitegeera kati balabye interview yange ne Nero nga my lips are dark. Nebahaniko gamba mbunfuuwa n'emmindi ne ŋŋamba eyo geemu gye muzannya ate nga mumanya ekituufu. Naye ng'ekituufu bebbo abali mu witchcraft. Nze newe nkutwala oli wano kumpi n'ewange. Newe tukiira ali nekutwala mu kisenge kyange. Ekitanda kyange kikoma ku ttaka ku tile. Teri space ya kibbo. Okitegeera nekikubi n'ekifaananyi nekiteeka ku revised ku chest. Ne mbagamba ekitanda kyange kiikyo. Kati muŋŋambe ebibbo we biyita. Okitegeera kati nendaba nga bali ku damage control. Nange ne ŋŋamba kekazanyo tugende zaabika emipiira kubanga kati muli ku damage control. Ko gwe nti gundi Bruno yesaaba. Nedda nga mugenda mu kati nange ne ŋŋamba kankwabye kubanga nze lumu nali nva okunaaba nnyingirawo nti ekisenge nsanga Bruno alina kyasiigako. Okitegeera kyali kafomu ka pawuda nga kali mu kaveera. Ne mulaba nenzirayo emabega nenzirayo mu kinaabiro. N'omwetegereza bulungi. Saamwetegereza namulaba bwe nti naye ye teyandaba kubanga yali atunudde eri naye nga musaizi wano mba nsobola okukola ki omulaba nti akuta akantu ddagala lirabika yeesaabako. Ate omukyala ali mu kinaabiro nensooka nenzirayo emabega. Neŋŋamba mutima gwe nkankuwa obudde bwo. Nenzija nga amaliriza nga tamanyi nti mulabi. Kwegamba mwena abangamba lwaki omusajja namuwanga ssente mugunsalira mwalimu ebintu bingi. Ebimu baakuloga tewategeera. Exactly. Kubanga omuntu waakolera ekyo golooza aba alubirira ki aba ayagala ki? Amwongere ssente zo. Nakumwagala. Lwaki ensi buli omu yeebuuza out of the blue Dorah najja asirise emyezi 3 ng'ebimukoleddwako bimukoleddwako. Dorah n'avaayo mwenda guno. Yabya wagambye Bruno tashevinga. Wawuliriza odiyo eyo y'okushevinga. Rita yasooka okukimbuuza naye akomba ku mpeke ya shaving. Ne mugamba Rita otegedde otya? Naŋŋamba ne Vanessa yaŋŋamba Bruno tashevinga. Mudde mugiwulirize bulungi. Eyo paati mweri. Yambuuza naye akomba ku mpeke ya shaving. Shami muwe nkubuuliza ekintu oba kinako clue. Naye akomba ku yali amugambye. Nange ne mubuuza otegedde otya? Naŋŋamba Vanessa yakola ki? Yaŋŋamba. Nekyo yakiŋŋamba. Era ni mu audio mwekiri mugende muwulirize bulungi mujja kiwulira. Ne mugamba we kiri. Kati si nze nzekka yakola ki? Eyakyogera kitegeeza waliwo n'omulala eyakola ki? Eyakyogera. So kati mulekerawo okubeera nga mujjubisa biki. Obusungu. It is what it is. Mwena ne Bruno muyina obusungu. Gwe bw'otuulamu bw'oti n'ofumiitiriza olowooza obusungu bwa Bruno buva ku ki? Kumuswaza. Ate obubwo. Obange buva eri ku kiri kye yakola nga kye nkugambye. Aye n'ekirala. Oganje tubuulira ki kye yakola nga azze wano ewaffe. Gwe ky'oba omanya yankyankalanya. Kyengendo bagamba. Yanzijjako waya. Kyokka nga nali nsirise ne ŋŋamba ono omusajja tayagala mirembe. Kamulageko. Nina omuntu gwe nagambako. Naŋŋamba baserebo bakubira mu mawulire. Eyo kkooti yansi yonna.
kubanga lwaki babakubira amawulire kubanga nawudde yabagamba mbu kati ovaayo tugamba tukuyambe tutya serebu intaneti yekuyamba newebeera tekuyambye atuula mu kisenge kye neyeebuulirira kubanga brand efa intaneti kwe yeeragira nti muntu mulungi intaneti kwe yeeragira nti ayambala bulungi intaneti kwe yeeragira buli kimu nti wa mutima mulungi ate nga muvundu abalala kye batakola batali baserebu kati olinamu kubira wano weyeerungiya abaana bano bayina Bruno naawe oleeta enkya ekifaananyi kya taata mulowooza kiriwa kuba ye yaganya okukikiipinga kati mwenga bamaama Vanessa yavaayo neyeeyamba social media neemuyamba n'afunamu ekyamakulu ng'owulira nga bwe wabyogedde oli contented at least iye ndi contented nnyo omutima gwakkakkanya kati nze sirina kyakuluzinga ate nze Katonda tosobola kukola kino ng'olina ensonyi toyina nsonyi nze siswala toswala gwe wontuukako ndaba ne stress amunomo toswala toyina kyofiirwa siswala sirina kyenfiirwa ye yalina ekyokufiirwa kubanga nganze weekugambe ne clientele yange eri bweru teri wano ngambe wano olinawo abantu babale wano olinawo abantu babale nga 5 brother yakulabye brother ki brother wo yabirabyeko buli kimu abadde akimanyi era family yange egamba muswazi family eri wamu naawe family yange eri wamu nange kubanga bo already story babadde bakola ki bagimanyi nazaala ali kuki simanyi kyaliko kubanga twali twogera ennaku nga 3 nga byakabaawo naye kati namulese naye takuba omwana bwona omala ozaala tumutwala ewa maama bamuwa erinnya oba ogenda mwetuumira amannya goyongereko Kiggundu Bruno awo maama we yayogera naye n'aterera omwana we yamuwa erinnya nga n'olwo terunakula lwalimu ngamba nga terunakula nnyo kiri awo n'amuwa erinnya gyojja omutuumira era lye ndi omutuma kubanga tata we yalimu yamuwa Bailey yagamba abaana bange basoosaako bbi nga wolawa Briella ate Saifi nga tayinaako ebya Saifi sibimanyi kubanga bali mama wa Saifi yamuwa erinnya ono yayongerako bwongezi Kiggundu kubanga baali bamutumye Saifi Kisaaki namugamba mumugyeko Kisaaki mutulekako Kiggundu kati owo ye Bailey wange ye Bailey Kiggundu Nassali Serinya weeriri Dorah oli ku poliisi bakutute mu kkooti nze yasoose omutwalayo naye n'aleeta kati ogenda kukola oti enda kola ntya tebanakuweereza kiwandiiko nkiraba bulabi naye nga nze sinnakifuna looya we tanakiweereza tanakimpa ku social media kisaasaanira eyo naye sikirina gwe ekikyo kyatuuse eri ewuwe ekyange looya wange yakimuwa era nakwata ka screenshot nakampeeza nangamba azeemu kino namugamba namuwa namba ya looya we mbu rich my lawyer looya wange tasobola kuddamu ebyo mbu rich my lawyer kasita yamuwa notice bakozesa ekifaananyi kyo omusango gwe naloopye bakozesa ekifaananyi kyange ku luyimba lwabwe nakulyako nga sibawadde consent okitegeera kati nabo we bakirabye nabo ne bandoopa mbu simanyanga nafulumya voice note si musimanya nenfulumya ebifaananyi musinga kubanga ye alina ekirala kye yatadde okusinga bye natadde kati zaabika emipiira I'm ready ekintu kye nayingiddemu nakiyingiddemu nga nkimanyi nga nkirowoozezzaako ate nga ndi mugumu nnyo naye tonnafuna kiwandiiko ku ssimu yo we nakola gundi ya Nero wawulira nkugamba ndeetinze baki ddayo girabe nakugamba ndeetinze baki kati wabeera yagala tugende mu ligo tugende kaddemu akuwadde etinga baki saakawulira nagamba letinga ba judges ba senior states ba pilots be bantu bange kitegeeza ono ye walayisi gososo okudeetinga era gwe nsoso wa ssente kati waba ayagala tugende mu mateeka
tugende tulwanire eyo don't fear tugende tulwanire eyo mu bantu bange hello mu bintu ebyo bitegeera olaba nti ali connected oli connected naye ate nze ndi sugar baby kati sugar ne connections zabike jege oliranye kooti kooti yiyawo neibabo basi baba bakyusa ngende Kampala gende ewa omanya ne gye bazze mmanya ne gye bazze kati ebbanga lye baba maze wano ne badde eri ne badde eno kyagamba era nga tobamanya maama bawa baaki oba otambula awo omuyaye nga akulaba ate wuyo yaka kati Bruno tugende mu bajaji mu balawyers mu baki tubisanye guleeta connections omuganda agamba obumanye bukira obuzira oli muzira oli serebu naye nze nina obumanyi kati tubisanye anti kati ligo tugende naye mugenda kukomawo olowooza wekiba kyetaaga siba Bruno ojja musiba kubanga kati wetudda mu ku exposinga privacy ngenda musinga mwena mukimanyi wegamba oyagala asavinge nga omusajja agenda okusooka okubonerezebwa kuta kubanga nze wenna musavinze nude wenna musavinze what he had to do kubanga leeta yange yabadde egamba pull down my picture yabadde egamba pull down my picture kozesa kuwadde lukisa saagenze mu bino ebirala byonna wabyesonyiye kubanga newe mbeera nabitaddeyo era nange bantaddeko ebintu tinina ebibbo ekitali ki kitali kituufu tebalina na bujulizi naye ate nze ebyange biriko obujulizi nga nsaba bebi teekako zino kati golina obujulizi bw'okusiigako aka white kuli ekyo nakireese kubanga nabo baleese ekyebibba ate nga bo balimba kati nange neŋŋambawo kati ne mu privacy buli omu yeyakubye munno ate ye yasinze okukuba kati tugende gye tunaakoma ne bw'omulanga bamuyingiza ekkomera ola nalabyeko looya we ng'avuddeyo ali ku nero n'akola negundi ne interview ne Hadija n'owanga ajja yakkiriza okujja okwogerako n'abo abantu ababiri n'owanga agenda kujja ayogere nabo tudde mu midiya waleese abo ne boogera ku midiya n'owanga agenda kujja ayogere ku midiya akakasa abantu nti omusango naffe tuguli muki mu 5 twabike gravity yete wamusuwinze nalabyekawo wansi sisi gravity naye kakati nze saalopye gravity tanawanika kifaananyi kyange sinnakiraba ku page ye tekiriyo sinnakiraba kubanga sibufollowinga naye singa okizuula nti yakiwanise nati naye waliwo sisi gravity kuba mu luyimba mwali naye nze na address nze Bruno Kigundu okitegeera kati Bruno ajja kwesanga nga n'abadde ku sayidi ye bavuddeyo aye nakanisa dde balaba nga bavuddeyo abantu tebayagadde luyimba ku kye yakoze yeewaana kiringanga omusajja waanakwana ng'omumanyi alangira abakazi osobola omwagala era nalabyeko abadde ku sayidi ye nga nabo bagamba Bruno no wakoze bubi ekyoluyimba kyakoze eki kyakulidde kati Bruno wabeera bagamba nti ekikazi kyeyogeza ekikazi tekitegeera Bruno ye yandibadde ng'omusajja simanya amuwa amagezi yandibadde ng'omusajja n'akola ki n'asizinga fire wonna musavinze yandibadde agamba kanzijjayo ekifaananyi kubanga kyandoopi naye oluyimba lukole ki kubanga nze nati kakati oli yampushinga wabadde wasizinze nabadde mmanyi nti wonna amusaavinga ajja kujjayo ekifaananyi kyange akola ebibye n'oluyimba lwenze simugana luyimba akola ebibye kati naye ate abaani omu advise yaleese balooya nga nabo bawandiika nze sinafuna ku kipapula bakimpe kubanga sinakifuna nga wenkunnyonnyodde nkitegeera kati nkufuna nnyo wali tugenda musavinga ajja kuwulira kati aba state bo bakuwulizaako but embeera gy'olimu bagimanyi bano betwavaamu awo mikwano gyange tuwogira
Lwaki tebamukwatanga bukyali? Nedda tukyamulaba amagezi ge we gakoma. Mukwate mukube kibooko ng'abakuba akatulume. Tukyamulaba amagezi ge gye bakola kubanga nze kkooti tennansanvingako. Ebiwandiike just bya internet. Ana Dorah kati neetaaga kuba wena ensaavinga nga tugenda tugeesimba nga tulaba ani eyayoleseza privacy ya munne okusinga. Hello? Dorah wasooka kukola ssente bitala n'osirika. nakola mikwano na ssente. Social capital y'omulina ate weeri waggulu. Eno ebyawoza connection. Ebyawoza connection nga we nkugamba nze ndi wano. So omu si babiri, si basatu. Si bana. Si bataano. Kuba kati etubala abalamu abo bajjaji. Bootuttemu. Etubala abalamu ba state. Ompalamenti tonnatuuka. Ompalamenti tonnatuuka. Anala oba natuuka. Dorah agenda kunzita naye nga wetulinda omusango gutambule gugende mu maaso tugenda kulaba ekiba kiddako naye kubanga kati nze baŋŋamba mbu ceasefire. Nange njagala osiizinge bwe kiba n'oli mu mugambe kubanga oli tajja kunkuba ate nze nkole ki? Osirike. Toli muntu oyo asirika. Siri muntu oyo asirika era nga wondaba. Naye mutuyambyeko. Nze wasusseemu. Nina bunaso naye era abantu bampeereza. Abantu bampeereza message ne baŋŋamba. Abantu ne baŋŋamba oyo omwana oyo olyose n'omutukolerako. Naye watuyambye. Naye ng'olina we wasusseemu. Naye yasusse ku bye mutamanyi. Nawe yasusse naye. Nawe yasusse. Ngamba ate kati wano tugenze wabi. Kati ne tutya ne tugamba ate naye tokikola. Nange nina by the way. Twaki tukola tuleke. Nange nina. Bush muleke. Bruno nja kukuta. Nja kukuta olaba nti oli serebu. Nja kukuta. Muleke. Teyandinsunya nati kati yansuna. Muleke omusiru takusiriwaza. Abamulinaanye bamugambe nkubuulire. Wamma omusiru takusiriwaza. Kati gwe kiru kyewakoze kyekiri ekyokugenda mu mateeka. Webale nnyo. Naye tumusuubira kubanga eyo stage nabadde nsobola okuta. Akikole mu protocol entuufu. Ate yaluuzinga. Toyina nakyofiirwa. Nze Katonda teyampa nsonyi. Yazikuma. Era ab'emikono bali eno bantunuulira bati. Ate gwatulendinga. Serebu w'emikono nzaaliko. Alo? Emmere olya neekutuuka. Bruno kyatandika takimanyi nako. Takimanyi nako. Nendowooza agamba bannange Dorah. Oli mukwano tannakuba. Eyabagattanga. Mweno incident. Oyo gwe nalabya njogerako ebintu eby'ekisiru mbu simanyi namuwa obukadde simanyi obuyisa mu butaano mbu Bruno akomye. Nga ngula ki? Ye yali anfunamu kati nga nze ngula omusajja. Amanya akatolo oyo Bruno ke yampadde. Nina message nga mutwalo. Zaabaki? Z'abasajja mu WhatsApp. Baagala ki? Sente era nabo. Mbu baagala mbawe chance Bruno teyakozesa yiye bulungi. Baavu baagala sente. Sigaba sente. Ate kati bo bajje boogere bangambe kibagala okuŋŋamba balabo bannakkiriza. Gwali mukisa gwa Bruno kubanga nga we nkugambe. Nagukozesa bubi. Kubanga nga we nkugambe. Nga we nkugambye yeka yasoose. Nekisa mukijjawo ekiwa abasajja ssente. Nedda kati wesanga omuwadde wabeerawo omuzimu ogujja ogwo nga we nkugambe biri bye nalaba akola naye byapushinganga. Abaana bayaaye bagezi. Wesanga tomanyi naye ng'oggyeemu ssente ng'owadde omuntu. N'ekirala ngeri gye twagirali mumanyi antutte ewa nnyina. Ng'olaba nefunamu ekisa. Muntu omunno gwe mwakula naye ku kyalo. Webale nnyo. Kati okitegedde. Nkitegedde. Okitewe kyali. Mukama akusaasira ozaale bulungi omwana wo. Ate ne jjajjoddemu omuwulize kuba omwana ajja kwetaaga ekika. Kasita mwana muwala. Muwala. Mwana wange muwala. Omwana omulenzi abali okuŋŋamba mbu kati taata w'omwana. Osimanyi omukozi otya mu mawulire. Kakati omanyi abantu batunira nnyo taata w'omwana. Ate maama w'omwana. Taata w'omwana yamukoze eki? Yakusaabudde wenna. Nkyaligamba ati abantu nti oyo ye maama wo gwe nakola. Ye aligamba ati abantu nti oyo ye maama wo gwe nakola bwe ntyo. Bannaye tubalansinge the boat. Temwekubira. Okitegeera kubanga naffe abakazi mutulowoozeeko ku nsonga
yambo simanyi taata w'omwana biki mukwana ate maama w'omwana nekyembanya omwana omuwala asera na nnyina omwana omuwala ayagala kitaawe nga kitaawe abadde mu bulamu bwe from day one nakula nga okitegeera nga bazanyazanya yoyo omwana omuwala ayagala kitaawe naye tasobola mwagala nga tali mu bulamu bwe mwamukuba mwasooka mukuba ng'omukyala alaja mukama n'amugja mu nsi kakati nawe nkunyumiza story ya Saifu ojja kuseka naye sijja ginyumya wano ekintu yakigwamu bugwi naye lemme ceasefire mujja gamba ye banaye Dorah ceasefire ate we ŋŋenda eyo nga we yatwala akamotoka ako ku birthday mu class mujja seka mukwano kati nga wongamba nti ceasefire naye mumugamba akole ki kubanga ebintu bwe bitwe bisobola okuggwaawo naye sitiimu eri weetaazikize nange sijja kukola ki tosobola kubeera ng'opika ng'ate nange nsiritsa tekijja kusoboka mwabagamba mbuno va mawulire mugambe n'oli akole ki kubanga oli tajja naye ate alina baasindika ate gwe teweetaaga kusindika n'omumwago nze seetaaga kusindika neeyogerera alo naye tugenda gezaako asiizinge nawe osiizinge tusaba mukama akkirize neeyanziza nnyo Dorah kale kwagaliza mirembe ne mukama akuwa omutima ogusiizinga. Amen.